Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tiwabulwa alabudde bannabyabufuzi abatereka obukyaayi n'ekiruyi ekitakoma nti bano basinze okuvaako amawanga agamu okugwa mu ntata buli kadde. Museveni agambye nti gavumenti ye ekola buli kisoboka okwogerezeganya n'abagivuganya buli kadde okukumira Uganda mu mirembe egitoogerekeka. Mwami Yoweri Museveni bino abitadde mu bubaka bwatise omumyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayibwa Bangirana mu kuziika retired Major Bashaija Kazoora aziikiddwa olwaleero mu disitulikiti y'e Mbarara. Museveni agambye nti newankubadde omugenzi yali yakolako naye mu gavumenti eno teyamukyawa kutuuka ku ssa lya butawuliziganya n'alabula abantu abafuna obutakkaanya mu byobufuzi nti tebageza kufuuka balabe ba muntu mulala kubanga be bavaako obutabanguko mu mawanga mangi eri entalo. Although at some point he left the NRM and opted to join the opposition, we kept communicating with him and tried to persuade him and others to return. In life, it is normal for people to disagree. However, it does not mean that you become enemies and stop talking to each other. If you don't talk to the people with whom you disagree, how will you convince them to join your side? It is on account of the NRM's reconciliatory approach and strong emphasis on the broader interests of the people that we have managed to achieve the peace and stability of Uganda. The people's interests are very clear. The people want peace and stability, good roads, schools, hospitals, markets for their products, etc. Kululwe amyuka omukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu Thomas Tayibwa agambye nti omugenzi Kazoora abagasse nga bannabyabufuzi abali mu buyinza n'abavuganya gavumenti. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awabudde bannayuganda okwongera okwettanira okuwandiika n'okusoma ebitabo okulwanyisa obutamanya n'okukuumira ebikoleddwa mu buwandiike. Bw'abadde ayanjulirwa ekitabo ekyatuumiddwa Patriotism a Core Principle to National Development ekyawandiikiddwa omulangira Frederick Walugembe, Katikkiro asinzidde mu Bulange Mengo ne yeebaza omulangira Walugembe olw'okufaayo ne yeefumiitiriza ku nkola eya Mwoyo gwa ggwanga. Nkwebaza okuwandiika ekitabo kino Mwoyo gwa ggwanga. Ekimu ku bintu byendooza nti bikulu nnyo naddala mu nsi ezikyakula naddala eziri ono ku ssemazinga wa Afrika. Abaddugavu kwe kwewandiikira ebirowoozo byaffe tubiteeke mu bwino baleme kutuwandiikira kubanga buli awandiika omulamwa gwayagala okujjayo gwajjayo. Ekyokulabirako abazungu bwe bajja kuno bawandiika nga bagamba nti ekibaleese kutugunjula. Ekimu ku bye bakulembeza nti bajja kutugunjula era n'abaddugavu bangi mala emyaka mingi bakikkiriza nti bajja kutugunjula bo batusinga. Ekyamazima abeeru baali mu mbeera ya tekinologiya asinga ku waffe naye tekitegeeza nti tetwali bagunjufu. Ow'omumbuga asabye bannansi beegendereze era bakendeeze obudde obungi bamalira mu simu zaabwe ez'omu ngalo baweeyo akadde okusoma ebitabo kubanga abantu bangi basomye ebitabo bamanyi era bategeera bulungi ebigenda mu maaso. Obumanyi obutuufu buli mu bwino naye kirala abantu kye balina okumanya nti gw'oli waddembe okuwandiika ky'olowooza oli alowooza nti si kituufu naye awandiika ekitabo ekikye agolole gwe ky'owandiisa. Buli awandiika waddembe okuwandiika ky'alaba nti kye kituufu oba kyamanyi. Oluusi tukola ensobi naye ekyo tekijjawo bwetaavu bwa kuwandiika. Omuganda agamba nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. N'olwekyo twaniriza nnyo bonna abawandiika era nze nsanyukira nnyo abantu abeemanyiiza okusoma ebitabo. Oba toli musomi wa bitabo olina okumanyiiza amaaso g'okusoma ebitabo. Gw'atamanyidde kusoma kitabo somako emika 3 obikkeko nga tonnakoowa. Bw'onookikola kumala ebbanga ojja kusoma n'emika 10 nga totegedde kubanga amaaso n'obwongo biba bitandise okumanyiira. Omulangira Frederick Walugembe agambye nti ekitabo kino yakiwandiikidde mu bikujjuko eby'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa era azaalondoola ebikoleddwa mu kusitula empeera z'abantu. Omulangira ono era yeebazizza Katikkiro olw'okunnyikiza enkulaakulana mu bantu ba Buganda ng'atambulira mu kulungamizibwa okwa Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa Katikkiro tuzze tugoberera ebintu bingi by'obadde otembeeta ebibyo ng'omuntu n'ebya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Katikkiro mu nsonga zonna z'obadde otembeeta ziraga mwoyo gwa ggwanga. Omuntu atalina mwoyo gwa ggwanga talina kintu kyasobola kukola. Tasobola kuweereza, tasobola kubaako bakulembera, ate tasobola kukumaakuma bantu bw'abanga talina mwoyo gwa ggwanga. Kakati tutunulidde nnyo bannabyabufuzi abamu ekigambo kino patriotism bakyonoona. Abantu omubuuza agamba bya gavumenti
so wekitiibwa Katikkiro awo nalabawo obunafu era we nabulaba ne neebuuza ku bannange abalala ne nsalawo ensonga eyo yennyini gye mba nkwatako era ne nsaba bwe kiba kisoboka tujjukize abantu bonna abazadde okutandika okutembeeta omwoyo gw'eggwanga. Omulangira Frederick Walugembe Mbulanga awerekeddwako abambejja okuli Nantale Elizabeth Mulondo, omumbejja Zalwango Agnes n'omumbejja Mpologoma Aaron ne Nava Wandera Ryan. Ababaka ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyembalirira basimbidde kuuli kampuni ez'obwannannyini eziwerako gavumenti zeeyagala okuwa ensimbi mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-26. Akakiiko kano kasimbye n'enjala mu ttaka nti okuggyako nga kafunye kalonda yenna akwata ku kampuni ezo n'okumanya emigabo gavumenti gyegenda okugula mu kampuni ezo tekagenda kukkiriza kuyisa nsimbi ezo. Ezimu ku kampuni gavumenti ziyagala okuwa ensimbi okwebbulula kuliko kampuni ya Biyinzika Limited ng'eno gavumenti yagala kugiwa obuwumbi 39, Fine Spinners obuwumbi 5, Lila Spinning Mills n'endala. Mu nsinkano y'abaka kakiiko kano abaka batadde ku nninga ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akalondola eby'obusuubuzi n'amakolero Boniface Okot atangaaze ku nkola gavumenti gye yayiseemu okulondobayo kampuni ezo. Ensimbi obuwumbi 39 gavumenti ziyatadde mu mbalirira ssentebe w'akakiiko k'ebyobusuubuzi Boniface Okot agambye nti zigenda kugula emigabo gya bitundu 4 ku buli 100 mu kampuni ya Biyinzika, wabula bw'abuuziddwa eby'obugagga ebya kampuni eno ebyenkana bimukalidde ku matama. Omubaka wa Nnyendo Mukungu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba abuulidde akakiiko nti si kibi gavumenti okudduukirira kampuni eziri mu matigga, wabula Paalamenti erina okwekenneenya okumanya ebikwata ku kampuni ezo kubanga ensimbi ezigenda okusaasaanyizibwa za muwi wa musolo. Would it be okay if in our notes, the talking notes, we are very clear on the interest of the taxpayer in each of these, where it is a grant, a note is taken as a grant, because questions will arise on the floor as to whether these are donations. Before we dole out donations, the taxpayer will represent will want to know whether they are donations or a share interest, and therefore interrogate the nature of the memoranda or nature of undertaking between UDC and these entities before we commit. Paul Omara omubaka wa otuuke mu Paalamenti agambye nti enfunda ziweze nga gavumenti eteeka ensimbi mu kampuni ez'obwannannyini, naye kyewuunyisa nti emigabo gya gavumenti mu kampuni ezo tegikwatagana na nsimbi gavumenti zeesizeeyo. Anokoddeyo kampuni ya Atiak Sugar gavumenti yakasigamu obuwumbi obuli mu 7, wabula nga bannyiniyo naddala Amina Mogi omutandisi wa kampuni eyo ate eyakateekamu obuwumbi 8 yasingamu emigabo mu kampuni. And we do this strategic intervention, which is very important for our private sector. But the nature of the relationship is unknown. Are we buying shares? Is it equity investment? What is it? Is it 100% state-owned? So, is it debt? So that needs to be very clear on every entity that where money is going. And if it is shareholding, how much percentage? You've seen the one of Atiak, which has been a moving target. We have remained at 40, we have invested now coming to over 800 billion. Omubaka Akiyalemejiyo amyuka ssentebe w'akakiiko ako ng'asinziira ku nsimbi eziweebwa kampuni ya Atiak, wabula nga teri yadde ekiro ya sukaali n'emu bw'eti yali efudde mu kampuni eyo, nga ne gavumenti esingamu ensimbi mu kampuni eyo ate erinamu emigabo mitono ddala. Agambye nti akakiiko kano kikafuuwa okuddamu okukola ensobi okuwa kampuni z'obwannannyini ensimbi bwe kanaaba tekafunye kalonda yenna akwata ku kampuni ezo. When we started with Atiak, the owner of Atiak said they had put 80 billion, their total worth investment, 80 billion. Now we put 480 billion. And we thought by now we have bought out the owners because we have put 480. That means we have actually bought the company 100%. Now we have added again another 278, something like that. So we have invested more than 100% investment, maybe 300%. But the shareholding the company was 80 billion has refused to prime. That's the basis for this question is we must first of all agree on the value of the company. Wabula kitegerekese mu nsisinkano y'akakiiko ako nti kalonda akwata ku migabo egyo gavumenti gyegula mu kampuni ez'obwannannyini akuumibwa nga wa kyama.
amawanga agawaayo abajaasi baago okuyamba ku gavumenti ya Somalia okukuma emirembe mu mawanga ago gasobeddwa olw'obutafuna nsimbi ze gawa abasirikale baago okukuuma n'okutuukiriza ebiruubirirwa byago. Ensimbi obumbi bwa $America 96 nga zino zibalirwamu eza Uganda trillioni 351 n'obuwumbi 707 wamu n'obukadde 328 ze zibanjibwa ab'ebyokwerinda okumala kati ebbanga lya myezi 3. Akulira omukago gw'amawanga ga Afrika mu kisaawe ky'ebyobufuzi Bankole Adeyo asinzidde ku Mesil Hotel ensambya mu Kampala. N'agamba nti emirimu egirina okukolebwa mu Somalia gyetaaga obukadde bwa $America 15 buli mwezi bwe buwumbi bwa Uganda $5,454 so nga baweebwa obukadde 16 zokka okumala omwaka mulamba. Amawanga gano agatwala obuvujjirizi bw'abasirikale mu Somalia kuliko Uganda, Kenya, Ethiopia, Djibouti n'amalala. Era gano gagamba nti gasomoozeddwa nnyo omuli abasirikale baago obutafuna nsako mu budde, amafuta agatamala, emmere etemala abasirikale mu ddwaniro n'ebirala bingi. Abakulu mu mawanga ago kaakano batuuse okulangirira nti ebbula ly'ensimbi n'ebyetaago ebirala byakufuuka lufumo singa amawanga nga China, Japan ne Korea ganaatuukiriza obweyamo bwago eri omukago oguyambako mu kulwanyisa basempape abali mu Somalia. Kinajjukirwa nti omukago gwa African Union ogwateekawo eggye eriyitibwa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia gwakwasibwa obuvunaanyizibwa okukuuma obutebenkevu mu Somalia okuva mugwali omukago gwa African Union Transition in Somalia ogwali kukuuma emirembe mu bitundu ebyo. Omukago ogutaba ebibiina by'obwannakyewa ebirwanyisa ettamiiro mu Uganda oguyitibwa Uganda Alcohol Policy Alliance gwagala Paalamenti ekole ku tteeka erireetawo ebibonereza ebikakali ku bantu abanywa omwenge ne batamiirukuka. Bano basinzidde mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi okuwagira n'omusolo gavumenti gweyagala okwongeza ku buli liita y'omwenge ekireesewo akacyankala n'omubabaka ba Paalamenti abatula akakiiko ako. Mu nnongoosereza mu tteeka eriyitwamu okukuŋŋaanya omusolo ogusoloozebwa ku byamaguzi okuyitibwa excise duty omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 gavumenti yagala kwongeza omusolo ogugibwa ku buli liita y'omwenge ogukoleddwa kuno okuva ku $65 gutuuke ku $90. Olwaleero akakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi kasinkanya abakulu abawerako okubadde n'omukago ogutaba ebibiina ebirwanyisa ettamiiro mu Uganda nga bano babadde bakulembeddwamu ssentebe w'omukago ogwo Juliet Namukasa ne Dr. Rogers Kasirye nga basoose kuwagira musolo gavumenti gweyagala okuleeta ku buli liita y'omwenge okolebwa munda mu ggwanga. Bano bategeezezza nti omusolo ogwo gwakuyambako okukendeeza ku ttamiiro erisusse mu ggwanga lino n'okwongera ku musolo Uganda gweyingiza. Emisolo egiteekebwa ku mwenge emisolo egyo mitono nnyo n'olwekyo omwenge gwaffe gwe tulina twesanga nti gwa bbeeyi ntono mwekyo nga tusaba nti emiwendo gino gyongezebweko bwe gyongezebwa twesanga nti naddala abavubuka abaffe abato baba bagenda kusanga omwenge guno nga gwa bbeeyi bajja kuba nga tebagunywa naye ate kyakakasibwa mu nsi yonna nti emu ku ngeri y'okukendeezaamu obubi obuva ku mwenge egenda kubeera emisolo nga gyongezebwayo nnyo. Bano era baagala gavumenti erowooze ku ky'okuteekawo etteeka eribonereza ebikakali ebinaakangavvulanga bawaddanga balujuuju abanywa ne batamiirukuka ne bateeka n'obulamu bwabwe mu katyabaga n'obwabalala. Bano bakinogaanyiza nti abavubuka be basinze okukosebwa ettamiiro era bangi baggyemu ebirwadde ebikakali kale nga basaana okuteekawo etteeka ery'amangu okuziyiza emize gino. Wabula ebirowoozo bya bano bireesewo akacyankala n'omu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyensimbi era akeetemyemu bibiri ng'abaka abamu bawagira enteekateeka ezimenyeddwa bannakyewa bano ate ng'abalala baziwakanya. Ensinkano eno yeetabiddwamu omukago ogutaba abasogozi b'omwenge aba Uganda Alcohol Industry Association nga bakulembeddwamu omumyuka wa ssentebe waabwe Emmanuel Njuki. Era bano bawakanyiza ekyokwongeza omusolo ku mwenge nga bagamba nti gwakukosa ebyenfuna by'eggwanga. Abasogozi b'omwenge bategeezezza nti singa gavumenti eremerako n'eyongeza omusolo ku mwenge kigenda kuvaako ebbeeyi y'omwenge okwekanama okutuuka ku bitundu 40 ku buli 100.
bagezaako okuteekawo omusolo okuza omusolo guno mu bitundu 38 ku buli 100. Kino kigenda kuleetawo kwesiba mu sekita y'omwenge. Lw'oyongera omusolo ku mwenge ogwo ogw'omuntu owa wansi, ebbeeyi yeeyongera. Ebbeeyi bwe yeeyongera, dimandi ekendeera. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibakuna Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenna kakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, gasannyalala, senyesa nnana, naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority. Nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta, ennyumba ya kyama, basange ku ofiisi yaabwe Kyengera, opposite Orange City, essimu 0704 80 1905. Singa osibisa omuntu mu kkomera ku musango ogw'engasi kikukakatako okumusasulira ssente ez'okulya ebbanga lyonna ly'anaamalanga ali mu nkomyo nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Singa omulyaza amaanya yenna abasingiddwa omusango mu kooti ku nsimbi ze yeewola akwatibwa n'asibwa mu kkomera ery'abamabanja, naye oyo eyamuwawaabira era gw'alina okusasula ensimbi singa alemererwa okumusasuliranga ensimbi ez'okulya emmere eza buli lunaku, kooti esobola okuyimbula oyo eyasibwa mu kkomera ery'abamabanja era n'alyoka alya butaala nga tasasudde wadde 10 oyo yamuwawaabira. Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukulembeze w'eggwanga Janet Kata Museveni alabudde abazadde beewala okuwuliriza abantu aboogerera ebikikinike enteekateeka ya gavumenti y'okusomesa abaana amasomo g'ebyemikono. Minisita Janet Kata Museveni agambye nti amawanga agaakula edda essira gaaliteeka nnyo ku masomero ag'ebyemikono ekiyamba abaana okukula nga balina kye bayinza okwekolera okusinga okusoma omuwawa. Okwogera bino Janet Museveni abadde alangirira enteekateeka ey'okujaguza n'okwefumiitiriza ku lunaku lw'ebyenjigiriza olwateekebwawo ekibiina ky'amawanga magatte oluyitibwa United Nations Assembly ekiyitibwa United Nations Assembly mu mwaka 2018 olujjaguzibwa buli nga 24 omwezi ogwa Gatonnya. Wabula wano mu Uganda olunaku luno lwakukwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno ogwokuna. Minisita Kata Museveni agambye nti omwaka guno essira balitadde nnyo ku masomo ag'ebyemikono era nti ebikujjuko bino byakukwatibwa okumala ennaku 2 nga byakutandika n'omwoleso okuva nga 28 okutuusa nga 29 omwezi guno mu kibangirizi eky'ekisaawe ky'Amenunula Kololo. Kata Museveni mu kwogerako ne bannamawulire mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Kasero agambye nti kyennyamiza nnyo okuwulira ng'ekyaliyo abantu abanafuya amasomo ag'ebyemikono nga balowooza nti gaaba musomo gwalema. Legal reforms and training of TVET trainers in order to increase access and uptake to TVET and health training programs for boys and girls, including those with special needs. Notably, over time, we have had an increase in enrollment of girls in the TVET system. It is my prayer now that you will continue supporting the sector. I also call upon the parents and guardians to encourage their children to join technical education training as one of the pathways in addressing unemployment. Omutesiteesi omukulu minisitule ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Dr. Kedris Tulyagenda akkiriza nti gavumenti ekyasomoozebwamu olw'obufunda bw'ensimbi obuweebwa minisitule eno obutagisobozesa kubunyisa bulungi matendekero ag'ebyemikono mu bitundu by'eggwanga byonna. So progressively, when we get money, we go to a district that it have. We make sure that we progressively reduce. Exactly as we are doing with the sub-counties without secondary schools. So we build, and then when we go to Twitter, we go to the next one. And eventually we shall get there. I know that we are developing country. And so with developing, it's a step by step. But eventually you get where you are going. Abantu ba Kabaka okuva mu ssaza Kabula abakiise embuga ne baleeta oluwalo lwa bukadde bwa nsimbi ezisukka mu 6 ne bakuutirwa okwekuuma endwadde. Gombole ezikiise embuga kuliko Ssaabadduuli Ntonde mu myuka Kaasagama, Musaale Mpumudde, Ssaabagabo Kinuuka ne Ssaabawaali Kaliiro.
amyuka omukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Alhaji Ahmed Lwasa nga yakwasidde oluwalo luno ategeezezza nti ensimbi eziva mu luwalo ziyambye nnyo mu kuyimirizaawo emirimu egy'embuga omuli ebyenjigiriza ensiisira z'ebyobulamu n'ebirala kwe kukuutira abantu obutaddiriza. Owekitiibwa Ahmed Lwasa era akuutidde abantu ba Kabaka okulwanyisa endwadde okuli mukenenya n'okugemesa abaana omusujja gw'ensiri. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okulaba nti tubeera balamu naye tetusobola kubeera balamu nga sitwekumye mukenenya. Mukenenya gyali era bubuze embuga eno ne tutagamba ku kigambo kya Mukenenya tuba tukoze bubi. Mukenenya gyali tulabye nti no twekuuma tuli balamu ate era tulwanyisa ki Mukenenya. Gavumenti eyagalira mubeere balamu n'Obwakabaka bwonna bwagala mubeere balamu. Waliwo okugema omusujja gw'ensiri bwe kuba kuzze okugema omusujja gw'ensiri kintu ekyo temukiyisaako maaso mukkirize abaana abato bakole ki babageme. Minisita y'ebyamawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israel Kaziwekitooke asabye bannakabula beefumiitirize ku bubaka bw'amasomojo obw'amazuukira g'omulokozi naddala mu kujjukiza abakulembeze be baalonda okukola ku biruma abantu baabwe. Ogimu ku miramwa emitonotono gye yatuwa omubaka buno obwali obw'amazuukira baffe yatugamba tujjukize abakulembeze baffe abalonde tuffe twabatuma okutuweereza n'okutukiikirira okutuusa ebyo ebitukwatako mu bitundu gye tuva. Teekako essira ku nsonga eno tujjukize abantu bonna ababaka baffe tuffe twabatuma baleme kulowooza nti bali eyo ku lwabwe. Era mu nsonga eno yayongerako nti abantu baffe bangi bafiira mu mukoka ayanjala mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala buli enkuba lw'etonnya. Kiraliikiriza mu kyasa kino okulaba nti abantu baffe bakyafiira mu mukoka naye nga kino kivudde ku buzibu bwe twereetera ffe ffennyini wamu n'abakulembeze baffe. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Lumama David Luyimbazi Kiyingi yeebazizza Obwakabaka olw'okuteeka ku mwanja ebyenjigiriza omuli okutandikawo amasomero ag'abaana abato aga nasali mu masaza ku mbuga z'amasaza era n'okwagazisa abantu obwegassi. China eyongedde okukangabala mu byenfuna bw'etadde akakwakulizo ku President Donald Trump wa America nti bw'aba awulira nga yeetaaga okuteesa ne China ku by'obusuubuzi asooke aggyewo emisolo gye yatadde ku byamaguzi ebiva e China. Olutalo lw'ebyenfuna wakati w'amawanga kirimega America ne China lukulungudde ebbanga era ekikyasembyeyo China yazizza ennyonyi ez'ekika kya Boeing ze yabadde eguze mu America nga China yakikoze kwesasuliza ku America olw'emisolo. Trump ensangi zino abadde atandise okupondooka ku misolo gye yateeka ku China era n'akisiinyaako nti asobola okutuula ku mmeeza ne China. Wetwogerera ng'ebyamaguzi byonna ebiva e China okuyingira America, Trump yabissaako omusolo omukakali gwa bitundu 145 ku buli 100 ate yo China nayo mu kwesasuza neeyongeza musolo gwayo ku byamaguzi bya America okutuuka ku bitundu 25 ku buli 100. China kaakano etegeezezza nti ebyokuteesa ne America tebirinaako buzibu wabula tejja kukkiriza kugizanyisa katemba wa Trump eyagala Trump asooka aggyewo emisolo gye yassaawo olwo balyoke boogere eby'amagezi nga batudde ku mmeeza.